sainthood eyamba mu bukatuliki abasiramu mugirowoozeeko nnyo nti abajulizi mwali temubakkiriza n'abakusaayo nga tebabakkiriza abakatuliki be bakitandika ne bakiteekawo kati n'abakusaayo ne bakibambira sainthood kitegeeza nti mu kifo ky'okwogera basahaba bannabbi tewaliwo babafaanana kuba obusiramu butambula kakati abakatuliki kye baatunuulira ne bagamba tulina okukolawo sainthood tewaaliwo baali bafaanana Peetero olwaleero kubanga bonoyogera ku Peetero noyogera ani Ana owekyasa ekyokumeka then the religion has not changed. Museveni yatalina balutamaguzi ye tabayina mulembe abalala bafere bo bajja kubba bano babbi kakati Amini yali badde saint mu bukatuliki why mwana wange gwasiba omulembe gwa Amini gwali gwa tendo nze my hero is Idi Amin nawandika n'akatabo the good side of Idi Amin kale kasoke malize kano kayonza okuba nti gwe namwetaaze beera nga mufunira ku ssimu eri 0701 877 661 0701 877 116 okuba nti omukubira ku namba ye ate nga natembera eddagala lye osobola okuba nti omusanga wali mu makaagi kasa namba tya tumubye nakkakana ku ttaka by the stage ya taxi okugambye kasa tukubye namba tya yebadde gundi namba tya yes mujjukira ekikazi kiri ekigambye mu nakyo kikola eddagala ya covid kyalaga kirina omutwe nga gukiringa eggulu bakireese kibbe Museveni nga bakireese abafere kibbe Museveni kyabula ekyo aneryono tirabika kakati sebo eddagala emmere onogijjula abagenyi bagenze noona yaga nti akola covid naye mufere liriwa samples kasana kubye enamba tya ne mubateera ku ttaka bano bakayonza bagenda kola oli agenda kola gavumenti kajeyo engalabi aga kansa prime minister wa India yali wano offering African countries a modern cancer machine ye batwale nekasirika katika gavumenti kajeyo entwe nenga ba buli mubbi mukuba kakati kale operation omulembe gwa Amini ekayonza oyo naye ayiseewo kati abazungu be babanoonya why we are going back to herbs the problem of herbs is the quantity ne preservation twasomanga mu history nti ani yasooka okuyiya preservation ebinzaali biki kyobola buli lwogenda okulya mulokoni nosangamu omunnyo mungi otegeera tatunda toddayo bwemama omunnyo mungi mumulokoni kitegeeza tebabigula oyo tatunda lwaki anti omunnyo ogupulizaavinga abeteka mundu omungi bisulewo kati tolya kasolaba mulokoni alimu eminnyo mungi tolya oyo talina gyatunda abatamu omunnyo mungi esolute preserves kakati kasobola kubya enamba tenaka ku ttaka ne balukwago bagenda batabadde balukwago babadde inflated babadde balina nenamba tya balina akakundi kaabwe ono profesa saliye nga tebamukkiriza noli wamainani era bwe bamukola yali ayiza vitamins era ne bamukuba namba tya asa namba tya akkiriza ba bali wandika byafaayo waliwo omusajja ejasabiggu eyakuba buli nayabyawo kubanga nze mwehabalisi nakugamba je nenkugamba nti kasitodira omulalu okujjako nga byewaabwe bamweyana nga yamubanja naye omulalu kasita omusala omutwe nomuteekamu amatovu amatovu ogamanyi bagamanyi abaganda nti wawawa enkuba mumatovu lugero weruli matovu n'ogwokya nogamuteeka mu mutwe bana baki 11 abasouthern Sudan abo abakyoli abaki gundi musayi gwe baba bagala guveemu abaganda balumika omutwe gukuluma waliwo omuteezi waliwo omuki so these people are gone okimanyi ne Museveni herbalist leka naawe Museveni yeyiyo omuteezi omugondi omuteeti omuteete gwali okusenyesezaako omuteete etteete olimanyi ndimanyi yes kati ye Museveni yategeera omuteete tebagusenyesanga edda
baganda abafirika basenyanga amanyi kituufu kakati omuteete ogwo bwogusenyesa akamwa kawunyanga etteete ono kyayi gwe bagamba owamwe waaki obusamu balina kyayi gwe bafumba waaki ekiringa omuwawu ne muzeeyi ne herbalist yes Museveni yalina rights ku muteete omuteete mumanyi cologate yes eddagala erisenya amanyi libayita omuteete Museveni yali yiya he is one of us kakati fe abaganda tuyina omukazi bw'ayendera ku lubuto bw'aba azaala aluma omwana we tugayita makiro bw'ayendera ku lubuto mukuzaala nene afuna anti agasajja gadduka agasajja olufunyisa omukazi olubuto ne gadduka kati nze nina saluuni ejjanja abakazi ab'embuto abatasobola bakwata akalabirwamu nga nze nina abaana nina ambulensi zange bankubira mu malwaliro tubajjanja tulina abamenyi tulina abaki kati omuzungu amanyi okumenya nze Tamale bawoza sente azijjawo you must look where money is abasajja olufunyisa abawala embuto ne badduka misinde kakati okumenya nze nina abamenyi ekizibu kyange ti abavubuka abo badduka bajja n'amaddu nange babanzibako naye nina kiriniki yange yes kakati abaganda bakugamba ti bw'oyendera ku lubuto tugayita makiro omukazi ayinza okulya omwana ng'azaala n'amulumanga embwa nga yayenda ku basajja bangi bw'aba azaala aluma omwana kati abazungu eddagala bakimanyi tebakimanyi ekyo kati tuyina ennoga abaganda gye tuyita ennoga era mukazi aba yayenda ku basajja omwana ajja mukyafu tuyina ekimyula tuyina ekkajjo enjovu byonna bikola ku kintu kyekimu ekyo tuyina musajja abandwa tewawulira ono bwaga nti mubanda wa kabaka okubandwa is processing from a human being ti nze ndi mmandwa nabandibwa okubandwa kukujja mu buntu okuteeka mu mandwa nti I'm not an ordinary human being I can tell you what will happen in the future ono mubanda wa kabaka yete yakitegeera Bobi Wine okubanda kitegeeza oba musajja ali impotent n'omubanda kati omubanda wa kabaka ye mugema oba kimanyi naye kabaka bw'abagenda ate wankima wambogo ab'embogo beetisi ba kabaka fe ab'enkima ffe tubanda kabaka mugema ajja n'amupima ng'agenda okuwasa n'ateekawo fuuti ntatta omukazi omulimu gwaffe yali agututte tagumanyi ti omubanda wa kabaka gwe mulimu gwammwe mugema yabanda kabaka ateekawo fuuti n'apima naga nti unajja kutta omuzzukulu so when you look at these things these people when I hear Baganda talking me I'm an expert in all of this ekimyula ti omwana bw'aba mweru bw'oba oyagala okuzaala omwana omweru ekimyula bwekifa bakazi kati babimanyi mwe herbalist kibeera tusobola kumpangula kati tulina bano bakayonza kati ono wajjane ejjane era bw'omunywa owuliramu omugundi ejjane muna alimu akantu alimu ekintu ky'enjawulo bw'omunywa ate singa agattamu tulina ke tuyita omukaabira omukazi n'omutera omukaabira n'omuteramu ki n'omutera kati nga n'okola juice bwa mukaabira ate abakazi badduka ewuwo tulina omukaabira osiba faamu ne babeera kakati ono bw'onywa jjane oyo olina omuti gw'omanyi gw'owuliramu gwe yakola guli nakyo yes guli nakyo omukaabira era ffe abaganda kakati esooka oteebereze emmumbwa eyamba omukazi okuzaala nga talumiddwa bagijja embwa bwezaalidde embwa bwezaala omusaayi gwe bajjamu abaganda gwe bakolamu mmumbwa era embwa tezaala ebwagula bubwaguzi tewali mbwa efa nga ezaala okimanyi ekyo tezaala embwa ebwagula bubwaguzi okubwagula kyeki anti kwe kubwagula yo tezaala ate efa nga ezaala
embwa kati namba tyebyo abimanyi nti emumbwa gye bawa omuntu nga omukazi azaale bulungi bagijja embwa bwe bwagulidde tewali yalirabye embwa ngaefa ezaala tekiriyo oyo yena science yes fe tumumanyi kati abazungu bwe bajja ne bajja kakati bakomyewo gundi tuziyita batya nti eddagala ly'abazungu libadde defeated eriproducingwa mu laboratories eddagala ly'abaddugavu kati lyeririwo n'abachina bali ku herbs kati the issue is nti abaddugavu abo species ezo tebazoogera waliwo ne mukoddomi wange gundi naye ajjanjaba kansa ate ye yasooka naye teyafuna publicity kiwalabi aligendi eri naye abijjanjaba naye olwokuba kiwalabi yewe yajjira abasajja bamugamba gonojjanjaba kansa tunaalyawo waliwo enkola eyo mutuufu covid atuyambye nnyo abantu bajjanjaba waliwo endwadde ezibazijjanjabo naye nga bali bakikipingirawo nga anti they should learn nti bw'oba ojjanjaba documentinga kakati namba tya yabadde aga nti mulimu ki content ntemuli nemuteeka mu bantu byonna byonna byeyajjawo tugenda kubizaawo this is a revolution we must go back at the issue is mubirime mubiteekewo mubirime kubanga ye omuganda byabeeranga mu lujja tobacco tamanyi butwa tobacco chases away snakes omusota negukubojja kakati kwe kankubuli kano ka black stone ke bajja ebuyindi kafaanana kati olumala okukateeka kubanga mu buyindi mu Asia emisota bo balina buttocks bite when you go to the toilet anti mwete mukimanyi bw'ogenda mu toilet oba mu kaabuyonjo oba kabini mubeeramu enswera nnyingi emisota girya nswera kakati in Asia these are buttocks bites when you enter toilet put on light and flash kakati ate mu toilet omuntu ateekamu ttaala kakati omusota gubeera trapped mu pipes kakati ab'omu Asia fe abaganda omusota bwe gukubojja osibawo omusayi guleme kutambula kakati ennyuma ogisiba oti osibewo kakati mu Asia because they have buttocks bites bo kye bakola baleeta ka black stone naye bamala okuteekateekako ne kanywa obutwa ne kabunywamu bakateeka mu mata namba ty asobola kyetunyonya is there a scientific explanation for this lwaki bakateeka mu mata when a muganda sights a snake n'agulaba baga nti owe kalungu wuuyo when you mention the name snake nti omusota gutegeera and muganda will tell you step on your toes why science has proved nti omusota guwulira mu kibuto kyagwo sound 12 was more fast in solids abayekera baddira emmotoka ne baddira ku luguudo ne bazitega noteekayo singa oteeka wano ekiro noteeka kukola omutwe emmotoka etambula mayiro aga ojuulya gyeva eri omusota gutambulira ku sound bwe guti this is why Muganda tells you step on your toes if you stop on your toes it means omusota teguddamu kuwulira kutabula busago yero kikyalimu ekyo because obulinnya togenda kutambula sajja bali bagezi nnyo you research on this research on African drugs and how gojjemu busamize kubanga these people used to say nti omuganda yakitegeera nti bw'anaakuwa eddagala n'ogenda obona kakati bakugamba omutamiivu omusajja nga wala gy'amutta baleeta mukazi n'amusitamako urine ya mukazi what's the difference bakitegeera urine eneutralizinga ki naye to humiliate you oleme kuddamu gunywa omukazi kakusitamako is urine not female urine nebadde ya musajja neba baagala omukazi akusitameko ove ku mwenge so when you sit down to analyze these things I analyze what was the intention of these people nekitegeera the issue is
these people wanted this. The many Uganda smoke. Why? The old people, they smoke. When you are putting something in your mouth, you reason. Many security people outside banywa sigara. The British, abazungu abali one. When you are putting something in your mouth, no one ayonke ngalo. Takaba. Yes, if you want to stimulate your brain, put something in the mouth. Obwongo babukola. When you want, omusayi kugenda mu kitundu kisinga okukola. That's why when the soldiers stand up, policemen, baba security for a long time, omusayi guva mu mutwe ne gudda magulu n'agwa. Kibula baba damu ne baga hey, so that blood does not concentrate. Okay, guberenga kutambula. Bino byonna ebintu bino butuufu. Ate balina research. Anti mu Africa, kakati nze man like me, to give me a ministerial job, I cannot take it. I don't want a ministerial job. Why? Because through my research, I've discovered many things. I'm highly educated, the master's degree in the many fields, and therefore, I concentrate instead of giving me, political tags. Yep. Instead of having researchers, China, you never researchers in Mitwale now. You drive your Mercedes-Benz to the research center. Mitwale now, researchers. Then you want director for research away. The only research center you have in the virus research center. Yep. You get people who are paid heavily to research. Africa doesn't have researchers. Kakati mbagambi, Idi Amin, singa yali mbukatiki yali badde saying, one, it's not Idi Aduka, Idi Erifiti, Amin is recognized. Okay. It was together. From P7, my primary, during Amin's time, from 71 to 79, Friday got to some. Public holiday. Yes, Sunday yawe. Aba 70 day. Omu 70 day agano okole ebigezo bagano okole ebigezo bya PLE. Tibokulu omukaga tibakola baagwo. Kulwokutana tetwasomanga during Amin's time. Yep. Amini n'agamba topic ya slavery mugijewo. Tene kudango gisoma. If the Arabs were the leading importers of slavery, give us the remnants of slavery. What do you have a dog from Arab countries? If we had the history of slavery, Nabaduga, Singaba Tutulugun, Abagana Buarab, what happened? Maybe they were castrated. Kakati, Amini Yagamba, your topic here, you were muisoling at a vegisomation. Yagamba, whatever Sublangabad. It was a misrepresentation of the European. Amini Navali University in Mbali. Are you? Yes. Yet did the Gwanga Italy Abasiram, Naritekamu, Manga Abasiram. Iramu to many history. When you be enjoyed by Bakuba. Navagamba. Prime Minister idea divo. Never more influencing reducing in because in Uganda, if you had vibrant labor organizations, Uganda took what said. Uganda to integrate a factory. Why? You have many public holidays. Nyingi. Bumuberamu trade union. And we hire trade unionists. Public holiday. Resting holiday is paid differently. Kati public holiday. Kitegeeza nti abakozi abagenda okujja omuyindi agenda mwina olunaku lw'abakyala, olunaku lw'abazira, public holiday, mwina gundi ani ziwedde ennaku nga 10 nyingi nnyo. If temulina ba trade unions toyinza kubeera n'aba trade union eri gundi mu government. These are masqueraders. Nuto, Nuto. Where do you find it? Nti a trade union, a dog. Atengo jije mwama gumba. Ajije mwama nyu. Can the trade union be part of government? Never. Nti abali representing abakozi batano ate benale. Benale. Bachekirwa ne mugundi.
that's stupidity tikiriyo tikiriyo tegogera gomuga kuba kubinga lumumenyi bikijja okwogera mu kuba mayinja tikidduka. If you want to influence government you cannot be part of government. Okay. So mu Uganda temuli mu trade union. Kakati okuleta zino yidi aduka n'abakatoliki ba olunaku ba matters lwali gavumenti yaleta lukiriza kati ne bagenda mwane ne bagenda ewadyebo prime minister ne bamugaba bawere ennaku z'abasiraamu. Yes, Kigongo were presiding over. Kigongo ne yidi eno nejja twakuzanga yidi eki emu yokka ya kisiibo n'aduwa nejja n'abakatoliki ne bateekamu. Yes, the whole thing was to reduce public holidays on the insistence of strong trade union. Bano temuli tebakulimbangako nti mu Uganda muli mu trade union. Eziriwo a highly trended solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. I'm 20 trillion. Temuli babachikira muchikuba kubima yone kiduka bashia gwali gwe bwomusemu wali embizi n'omwingi gwituize kulira oli part of government okulira abakozi. How oli part of government atakira kulira abakozi bakutekayina magezi mutwe tekayina lolo yonna. That's why you cannot have labor reforms. Ever since these people joined the government and became part of government ngalimumeyo gwejo kujona entwe zago ati tekamanya Labor Day kyetegeeza. Labor Day ensi bwe bagikola yali etandikira mu Gundi omwaka ogusooka yali March. Omwaka ogusooka the first month in a year was March. Yali January. How? Kakati after the 30 days yali April fuluzidde. Omwaka gwatandikanga nga mu April. April was January, the first calendar. Okay. Kakati first calendar bakabaka ba Roma ne bakyusa ne bagamba nti ne bosoma mu Bible lumu April omwaka gutandika mu April. First April. Yes. Okay. Kati bakabaka ba Roma ne balufuula lumu April ndi lwakulimba. Fool's Day. Olwo nga bamaze okukyusa kalenda bakoze January. That's why after 1 month from April 1st to 1st May you pay me my salary. That's why it became Labor Day. Nogulaba n'entwe zaako bagenda kugawa entwe nikasunze entwe ganagali mu Labor Gundi movement. Me, I don't respect these people because I'm knowledgeable. I make a research. Goli buli sente tewali kyekayambye bakozi. By the way, today is first May. Kakati that's what I'm telling you. Kakati nze sewetaaga kumpa sente kujja mu government. In the fact people the government will give me money to make more research. Yes, write more books. Nemo mulowooza mbu bwa minister nze nyiza ogenda mu cabinet ya Museveni ogamba nze ndi musajja musiraamu anti collective responsibility etegeeza nti nze omusajja omusiraamu ate ndifendinga ababbi embizi nti bano bamafiya ababba buli wamu basoma ne bajoga basoma buli wamu nange mbadifendingi. If I join the government that will be the date. I will be good. Once a good Muslim detects people Muslims who are eating pork, what does he do? Does he knock on the door also to enter to eat? Or he alerts a good Muslims to beat these people? Kakati ate kanza ontwala mu cabinet ndi musiru nange mpagira ababbi ababba watali gundi. Kakati that is what I'm telling you. You see, I have time to make a research. Yes. And the good thing is that I write. Yes. And when I write, this thing biberayo. Nti kakati president yasibuludde abasiibi. Naye nga kamuligirira ne mufuti bagenda ne bamugamba nti bagasa abasiraamu. Walabyeko kakungulu ng'akwata gundi mu ngalo. Kakati mubaje ne kamuligirira shaliye ki
omukulembeze w'obusiraamu bw'alimba pulezidenti w'eggwanga omukafiiri akuwa embooko mmeka? Don't never use short-term strategies to solve a problem. You went to Museveni and told him you had united. Then where is the Mufti faction? Nesuna jino ekirefu kyagenze nakyo mubaje. Yes, what? That's why Museveni does not respect you. Where are they? Where was Kamulege? Ekifaananyi kyemukubye kakati ono waawa ono waliwo mufuti w'ekibuli wano mutubuulire abeegasse. This would be the first opportunity to demonstrate to Museveni that you are united. Aliwa kati baliwo abeegasse, baliwo abeegasse kati mufuti ye yawedde ali ku ttaka. Kamulege yeye mukadde yadduse ye kuva mu nnaamu bwa yeyagadde ekimyusi n'adduka kimbia ye yadduse ono mubaja ali ku ttaka. Never use short-term strategies to solve a problem. In politics, you don't use short-term strategies. I've fought Lwabogo for 9 years. Naye namulabye eggulu yeyise abantu tebazze. Lwabogo yayise meeting teyazze, abantu baganye okujja. Bategedde ekintu kiri wa muhoozi kati. Tumwebaze n'adduka n'engalabi. Tumwebaze ate teyajja ekololo, teyajja erugogo. Nkugambye nakubiddemu ne mugamba nti God is waiting for you. Mawuda ngamba if Lwabogo invites me, I will tell him he should support me. I'm more experienced. Ngenda bakubira akatambi Lwabogo ng'ayombaga bayayise tebazze bajjire ki bategedde ekintu kyakoze eki kyakyuse era nze nabagambye nze bwe nkolagula ekintu tokyeddamu. We are going the succession of Museveni. If Museveni does not come back in 2026, is a two-horse race. Besigye and Muhoozi. Where do you put Bobby Wine? Talimu. Mukibalo talimu. Where do you put Bobby Wine? Besigye has to say one Besigye ku luno bwe kimulema. Anti nze bwe mba mpandiika ebitabo byange nsooka kuwandiisa mukono. Kano gono omutwe gugamba ki? Ogwo omutwe gugamba ki? If ekiwandiiko kino if what? Nkugambye gwe likukulemya nkugambye nti it is now or never for the son of Kifeefe. Nenkulaga nti it is President Muhoozi or President Besigye. This is nze nsooka kuwandiisa mukono tewali ejakaye kuba nategeera Gaddafi yakayemya ebitabo bya gundi bya Shakespeare nti byali bibi. I first write here nembiteeka ku kompyuta nembiteeka bugundi naye akatabo kange buli katabo gyekali amusomesa babonaabonanga n'omukono gwo okusoma ebintu byo ebyomukono obibbe bwe bitayipinga bagambye it is already a two-horse. Lwabogo yabiddwa era zeyo ku drawing board. Lwabogo yayise abantu tebazze nebagana okulabikako bategedde gyekigwiridde bonna baliwa bonna baddukidde wa Muhoozi. Besigye meeting njamu kuba mu katambi yaneregamu naye mukubye ne muteeka ku ttaka. Ndugu yangu kutoka Kenya, wagenyi kutoka Kenya, wagenyi wangu kutoka Kenya, karibu. We have a strong delegation from Kenya. Ne Museveni tajimanyi nti weri owaiso tamanyi nti weri nabona hiyo wagenyi wangu hapa mkutano. Mimi naona mkutano hapa watyagiri kabisa watyagiri nine gwanga teryalifuga abasajja bafudde Kenya bali wano balina sente baliko na pesa mingi sana iko watyagiri mbalaba wano bali mu meeting baba delegation yafudde Kenya yeyingidde. Why didn't you wait to bale Kibaki ndugu yangu? Museveni tabamanyi nti webali nabagamba waliwo wano nagagga omufaalume yatutte tumwebaza emisinde omufaalume baba nowano batudde. Mi nawona hiyo mkutano hapa, mi nawona
mimi naona ndugu zangu kutoka Kenya. Karibu. Ingia pole. Ndugu zangu kutoka Kenya, ingia pole. Baba no baze kukola. Bagaga. Omusajja kankubulira. Omusajja nagaga. Bifeekera. Binyonkondo. Amaze mu Uganda which number? Owaiso ali kumana. Owaiso ali kumana. Owa military intelligence ali kumana. Umanya olusoga lwabeerangako essaawa 6. Saa 6 nga radio Uganda kubeerako olusoga ag'Abaganda gegattako. Kati bwe bakuba ennyonyi ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe, omusoga n'asoma amawulire ti abasajja abayitirivu bazze Entebbe ne bakuba ennyonyi zaffe naki naye Amini ali kumana. Kati Amini olw'okuba yali mwenzi manyi batuga nti badi Luganda is good lusoga. Amini ne bamugaa nti omusoga agambye ati nti oli kumana ti nabadde ku mukazi yawera olusoga ku radio lwabeerangako essaawa 6. Kakati owaiso ali kumana. Owa military intelligence ali kumana. Tokamu omutajiri wali wane. Nze mbalaba wano waliwo ne delegation evudde Kenya. Lakini wewe mimi nataka kitu moja, sitaki kitu kingine. Unaona mimi nataka pesa peke yake. Ate pesa yagala zaki? Nze mbalaba wano addiru yange babadde bagirinyemu. Lwabogo yabadde aguze andiyeko millions za $2. Aleesa akasajja akali embizi mu kisibo nakakunamira. Kali kagala kubba millions zange 2. Baba tumwebaze yabba millions zange 10 ewakaliisa. Kasajja gwe simanyi bakayitaani kali embizi mu kisibo. Taki that man. Neka disubira tumwebaze ne Andu Mwenda wabatadde. Tumwebaze. Wabatadde kubanga ndi mwamusayirize. Let me tell you. Where was the deal? Who negotiated the deal? Which deal? That deal. Yoko sayinga na bangoba. Tumwebaze najjako ne program zange. Is it how we forgive people? Wamugudde mu I just wanted to give respect to Muhoozi's function. Bino wakoze. Byabwere ako kabadde kabadi. Omuntu munamu akola atya kabadde kabadde kiwani. Kabadde kabadi. Ako kabadde kanaawo. Ngambagala bamfirize lwaboga ase emyaka gyange 9. Njagenda mukombe mu lugosi. Kyabadde kiwani. You will pay me at any cost. Nkubye nkuwanisa obugo. Bye lwabogo ne muwanika obugo. Watugamba singo sinkana ne tumwebaze. Yes. Emirambo gyegigwa. Yes. Emirambo tejyawo. Naye nga tusinkanyeewa. Nyono n'omukolo gwa Muhoozi. Wagamba mu lift. Muhoozi. Ansuubizza okudda mu State House. Museveni yangamba President Museveni is excellent. Mirundi after listening the tape. Obukolo obumanyi. Nze sebo mbumanyi. Mubuyita mutya Abaganda. Tubuyita butululumi. Wakati nakitegeera olwaleero President was telling him obukola bwe bwezinga ku musota omunene bugulya kati bukulidde bukumaze walk it out. Me a giant snake, a huge snake to be eaten by Yobukolo. I went to State House after 9 years and I found the Bukolo there to demonstrate that I was still the same person. I shook hands with them. And Museveni is who had believed that a huge snake had been swallowed. He invited the huge snake. Kati nganyonoona bibona babikoze nga tegala kwonoona mukolo kubanga nabakubye basoose kuleeta mukazi nti bamukutte mukozi ne bamuteekako to Dubai court. The publicity they gave to the Mozambican president is what they gave to Kagame. Have you ever seen oba NTV oba any station endala yonna ngekulaka normalization of business ku boda ya Uganda ne Rwanda kuba tulina Gatunda ne Kagitumba. Yes. Tulina Kagwina, tulina Kagitumba, tulina Kyanika mutemumanyi. Genesis don't move. Awo Gatunda waliwo bota ku side yen waliwo banywa omulamba nze yonna mmanyi. Watuka. I spent 6 months in Rwanda fighting with the RPF. Yes, at one time we were captured by the Rwandese soldiers.
Kagame Gundi knew me. Okay. I told them that your president knows me, Habyarimana. They contacted Habyarimana. I had met Habyarimana in a Maholo hotel. Oh. Nze, umpira wakuzanyi. Mzee Tamale, what you did, olowooza nti public abagoberezi abakukobera babadde ezogo bagambanga bo bakufunye batya? Ate nze mbafaako era nkomawo nagenda mu gavumenti baga nti ngudde nekino nakiyiseeko tumwebaze yazze n'abeerawo mukozi teyamuyise era he wasn't invited. Ani yamuyise nkusomera yabadde kyereeta nti afuta the marking of Lieutenant General Muhoz's kind of Lugaba's birthday, the political landscape has drastically changed. Yes. Muhozi yakigadde. Abandi gundi leo kyanda yakugambye. Muhozi started the special forces in UPDF. And the Army commander, I didn't see him. Even the Army chief of staff, even the deputy Army commander. Muhozi started the paratroopers unit. Muhozi started the tanker unit in the UPDF. He's an instructor in the tanks. No kuzivuga. Okay. Ni paratroopers is an instructor. Kakati ngai no bukugu. Mufiridiye kati chiwe. Ono yaddu se. I want to tell you. Bwaba mpakanya gundi. Nga gundi yampakanya. Ani. Gundi. Ono mukodo gwa musebe. Lwabo. Njabba kubira akatambi. Omanyi kati namugambye sente zange zirete obankuba obuno. Nakubya akanuka eggulu. Nakubya akanuka. Nakubya kati nkuba bunuka bwokka paka nga sente zange zisu. Naye yadduse. As divide abagambye yabagambye nti obamuganya okujja nange kati mbivuddemu kanzeyo ku drawing board enda bakubira akatambi ye ku mukolo yabadde yatemye teyabaddewo yaza na mseta house neto ate muwozi mugezi yategeera nti nze yagamba nti kuliko gundi era muwogera wano nga kana kataba kali mu besi kuga nti General Muhoozi started by appointing an organizing committee that included his brother-in-law Kayirugiri and Chiwanuka. This was intended to demonstrate that Karugiri, the mostly speaking Museveni's son-in-law, was on his side. Karugiri, nze gwe yatira sente zange. Otherwise, Kayirugiri is a quiet man. Chiwanuka, ya bidwa Chiwanuka, mtu wada, bidwa Chiwanuka. Chiwanuka, bidwa talidda. Chiwanuka, kadeyo ku hunting dogololo eya Karugiri. Okay. Yes, you are need of Karugiri. You are hunting dog of Karugiri ngolete byobusiru. Kakati nzi kana katongo. Besi je kuruno bwatakiria. Bwatakiria kuruno. Kuruno bwatakiria. Nga kififi yafirwa kombwa. Nze nkubulira. Lwabo gaddusi. Bobi wine yagwa cannot be marketed beyond Uganda. Kakati ani ali. Nedda. Why you say cannot be marketed beyond Uganda? Atati. Mwetemanyi politics wa Uganda tukina Buganda bogi Mzee Tamale tukita Buganda bogi Bobi twali mu Kalulu Buganda bogi tujja kyogera ku Tuesday okay yes kakate nkoboli tutunuliye wano kakate fe twasazeewo mu government egenda okudda ku mwibani. We are going to create a cemetery for thieves. Is going to be a tourist attraction nga abana tubayigiriza obubbi ekibi ekiri mu bubbi. Why? Abachina have managed to develop the way they have developed faster than India. They protect their money in 3 ways. When you steal Chinese money, you are marooned on an island. 2, life imprisonment. 3, you are shot dead. Kati kazi ngalino limaze okuvuna poloti. Bahati ayinayo poloti. Muhanira ina poloti. Kaseja ina poloti. Musibu zipenesu. Nga bwe bakuziika n'empingu esigala ku malaalo go abaana batya okubba. Look what this woman who is an idiot. How many times are you going to change your national identity cards? IDs to be upgraded with? Do you start now? Okulonda kwa 2026 to change features.
kati ndabika bwe ndi bwe namereko naye kikazigwe kikazigwe this woman has and you see be observant all the ministries where tumwebaze was created bogus policies to get money tumwebaze yajja kubeerako n'empingu ng'aliko n'ekide tulina okujja mu semesi weno teekemu n'ekide tubagaana okwebaka ngekide kivuga buli nakuba ekyogera amanyukulu bali tebabazika kololo tulina okubeerawo ne civil semesi yonga yababbi bokka. The national identity card can be changed now and then to add in features. Which features that you woman? Ebadde kyokuma libongera mu features. Ebadde kikozigwe n'okutwego. People are tired. Maria Gansi. Abantu bakoye obusuma bunusi. Obusuma n'obujozi binusi. These are idiots. You want to incite the population. Yeah. What you have changed the passport. The national identity card. Nazo chiuke. N'ekikozi kikino. Ani ekiwasa. Mugende tujja kutandika banonye gye babazaala mu lumbe tukukube. You cannot change it. If you say, do you know what they do in Ghana? In Ghana, when you are going to search for jobs outside, a passport is given to you freely. When you come back for renewal, you pay. This is what the Ghanaians have said. Okay. In likewise, the first time I paid for national identity card, you took my money. Is it going to be a tax? Because you woman. Mubinonye gye babizaala. Mubinonye embaga yakyo mugitabule. You look everywhere, every ministry tumwebaza served mulimu ebyobusiru. Kana kawumba tutu ko Kampala kali kuba board. Nikomole yakufundiriza. Era tukweka gwalaba ekifani kyakasajja. Kana kawumba tutu akali mu Kampala. Akatawanya aba board. Kawumba tutu likawumba tutu kasajja. Inciting border people. You have no jobs. The border people have created their own job. I am a medical doctor kasajja gwe buchofa togabi. Nikitira wako yinyi. Chofa togabi amaite kitegeeza. Chofa togabi kitegeeza walumbe ya kigaba. Yes, chofa togabi walumbe ya kigaba. Omusika teyebaza. This is the name, his man's name. That his father was doubtful whether he was the right father. Inside border board. How long are you insulating madness? If you check me today, that's why. Even when you go, like for instance, I went for COVID because of Mohoz. Yes. I had insisted that when he wanted me to check a COVID, I must go. No medical doctor. But when I went there, they said, no, we don't take any samples of blood. What? We just inside something in the mouth. In the mouth or in the nose. Yep. Akamwa nakagaana wateeka mu nnyindo nabaga muteeka mu nnyindo kuba ninamu obugole bwange ne muteeka mu neneyasama tambula n'akagoloka naye akamwa bweyingira nabaga muteeke mu nnyindo oba tebamanya sayansi kuyingira naye baateekako nti in the last 72 hours. Yes. Because it cannot be permanent. Yes, true. Why do you acknowledge? As you go home, you can touch on something and you get it. Yes, yes. Kakati njogala mbuli akafekete kano mwanyi mu Baganda nkayisi kawumba tutu tuyina ekimpenegu tuyina omuzole tuyina omulalu tuyina omufungulandiga kano kabulayo katono kufu minisita w'omu Kampala akasajja kabulayo katono kafuuka akafungulandiga omufungulandiga ye kyetuba tumuyita nti musiru gyasembayo endiga amala gifukula ekikira kyayo n'ategeera nti nkazi kano akasajja k'omu Kampala akawumba tutu. Why do you bother with the taxi people, border people? Mbomba kabere emitwe emitwalo 10 be observant. Any ministry where tumwebaza served create bogus taxes mumukebere omwana buli wamu no oyo ye tumwebaza ajja kubeerako empingo 12 amalalo cemetery we are creating a cemetery for civils. Kale abaana baffe tubatwaleyo kakati okitegeera katono nnyo mu Tamale ekikazi ekyo tekitegeera katono nnyo katugendeko katono nnyo tukole ku ssente tudde ewambe bazamuna beku de quest tugoberera aba social media platforms nga YouTube ne Facebook mwebale kuba nti kwe muli mutambula naffe
era nga nyongera okubanga nange embagamba nti gwe naali eyo ngayagala kuba nti nowono obupangisa olina akasenteko katini nnyo oyagala kuba nti okasevinga osobola nti wegulira nayo ku puloti ozimbe ku maka olina ekirooto kyokuba nti noyagala kuba nti ozimba ku nyumba z'abapangisa oba ng'ozirina oyagala kuba nti bakusumba oyagala kuba kufuna muntu azimanaginga obeere nga kugiramu ensimbi gobeere bulezaawo ng'ofuna akasenteko oba nga olina ettaka oyagala kuba nti balipunta olina ettaka oyagala kuba nti nozimba nnyumba olina ekibeetaka kyonna kyonna nga kyakuzimba oba kyagula ttaka kale teweebonyabonya beera ng'ogenda ku infotrust wali eri property consultant bajja kuba kuyambako okuba ne bakunoonyeza ettaka eddungi ennyo balina ettaka lyebagenda okusobola bakuwa era nga liriko n'ebiwandiiko ebyapa ku ebiri oyagala kuba nti ettaka lifuna biwandiiko oba nga olikuba balagenda kuba bina babikuyambako so beeyunire osobole okuba nti obafuna obeere nga naawe ofuna amaka gago kubanga nazzikuno omusajja yenna nga ayala amaka poti baziyina mu bitundu byonna ebyenjawulo era nga osobola kuba nti bafuna wali ku Semawata Road port 78 osobola kuba nti bakubira ku namba y'essimu eri 0709 98 1937 0709 98 1937 oba 0774 32 2305 774 32 2305 abo ba infotrust osobola kuba bafuna bakumira ensonga zonna ezikwatagana ku by'ettaka kuzimba oyagala nimba zapangisa bayinga okusoza ensimbi bajja kuba bikolako wamu n'okuba nti nonkujjukiza Brenda's Beauty World wali eri Kampala Road asobola nti akolako mu bino obeera nga otemagana otemagana akasuka temagana mubeere nga ate mwana nange talina asobola okuba nti akolako kamasaaji talina fitina yajjanjabira yakulongosa bulongosa abakazi bo basanyuke kituufu mukazi mulokole yakutereeza butereeza noba ngodda ku muzuuli kale Brenda's muyonire asobola nti akola kamasaaji mwena abagala aba omukyala olina obusuulu oyagala okunyirira olusuulu lwakona simanyi ebizigo byakwokya genda ku Brenda's naye tayerusa gweyagala okweruka ndeta togenda wuwe osobola okuba nti omufuna ku namba z'essimu oba nosobola kuba nti ogenda wali eri wennyini Mabirizi complex mwenye nti balina byekavubuka mbukavubuka kawala kagendayo nga kakubiddwa kana kali mu university nankalongoosa bulungi nnyo ne kangamba dadi oli omukazi alina ekisa kingi nnyo ate kayogera nti kaana yakakolyako bwereere kati abaana ba university bonna sikavubuka is a disorder kituufu mugende babeere nga balongoosa osobola nti mufuna ku namba y'essimu eri 0779 001719 oba omusange wali eri Mabirizi complex oba Enaalya nawe ali wali emukono so omusanga ekizimbe kiri opposite National Water abali jinya temujja mbere Gijambula Street wali eri wali wamu ne Masaka Virgin Street naye asobola okuba nti ekizimbe ky'Umutawa asobola tumufunawo akoleko bulungi ne Dr. Kayonza abalina endwadde mumwettanira asobola okuba nti abajjanjaba muterere ddala mu pressure byonna bisobola okuba nti biterera ddala bulungi nnyo nobeera ng'osigala ng'oli ku muzuuli awajjane akokunyana bagendayo ne bamugaa nti bikinze nsirika busidisi baali bamutabudde naye nze nasiika ne mmanya nti ajja kujja kituufu kale mulimu akasukaali mulimu akatali wa sukaali mulimu akalwalala bavuka baagala nnyo lubalala bone muzeyi Tamale nga tonna bakujja waliwo ensonga waliwo omwami nayiseeko mu wino wiiki ewedde niye waliwo omuvubuka bamuyita Ssemaganda Mark atugobera programu zaffe zonna omwami bambi atunda byebika by'abaana baby cover blankets yakutumidde nnyo olwokumanya atwagala nnyo yansiimye nze naŋŋamba naawe buli mwana wange bed cover ne yampadde nanga mpitampe Maaka Ssemaganda Maaka muzeyi Tamale agambye nawe muyite nze yampadde buli mwana yamuwadde era ambu asiime zimubangudde nnyo programu zo batugamba mu Christianity nti akakadde katwala mu kyaki oba waafu meka Katonda yakasiima abantu bagenda nebagaa nti kakati oyo namuyamba ki omusajja ono yantungira essuuti eri n'agimba omukiga muvubuka ali wano bwe namwogerako yafunye bakasitoma bangi kituufu aŋŋambye enkime y'essuuti endala bwe kyogamba nti sijja kujambala ate nkyambala omuntu omuntu kyakuwadde era ku Tuesday gye ŋŋenda okwambala the money because people trust us. Yes, true. Uyo Kayonza bamuwadde ebyumba omukazi omutwali emmotoka why people credibility nabagamba the government bwena akola etya once government loses the public support and confidence and trust everything it does becomes a referendum. Olwaliro government negamba nti buli musiraamu agende ku muzigiti gwe Museveni amugulidde ente tebaginona baga nti mulimu ekirimu
si Museveni gwe basuspecting buli musiraamu agende ku muzikiti esigalayo baga nti Museveni ye musajja mulungi naye ennyamba eyo mugirabe eyo erina ekigendo ekyokutta abasiraamu. Ogedde ku nnyama. I'm telling you. Uliza mzee Tamale Muganda Elias Lord Mayor yagenze mu prison n'agabira abasiraamu ente n'ebyokusiibuluka omukyere bali bulungi kayiti. Ne Moses ali yabawanza. Nsaba omwebazeeko kubanga yiwapoteso essaawa ebeera nfu n'ebeera nnamu. Essaawa we yafiiridde ku ssaawa 2 bw'etuuka mu Luganda eba nnungi bw'eba mu Lungereza era eba nnamu. Lukwago alinga ssaawa olumu abamufu omulala nga bulamu. Times ye Lukwago yakyawafa naye ngenda kutuuza family meeting. Lukwago is my biology Muganda ng'ennyini. Yes. Ono omwana ali mu parliament. Is there because of Lukwago's effort. Lukwago came to me nangamba omwana ze wange omuganya okusoma amateeka. I did it because of Lukwago. Ate n'ekyokubi tolaba kino kakati nkubuli Lubowa kakati gweoyinza okuddira ono noga nti Lubowa ono yalemererwa Lubowa nabba zino nti omuleeta atwale emmwanyi. Are you sensible? Kiwanuka gwe mulenzi gwe omanyi tamanyidde abadde amanyira aboggolera abalamuzi babadde aboggole kende kuba Kiwanuka gwe nekuba obutambi ng'oboggolera abalamuzi naddala mu musango gwa Museveni ne Bobi Wine olidduka ono oliyita mu ttaka alina vulugu yakola. Kakati okitegedde kakati n'olaba nti okumanya bya busiro kati kiwano bakugamba kiwano mbu war of ideas top legal brains. There is no legal brain here. This one is as stupid as this one because the argument is not legal. We agree. We have a Mercedes-Benz, a brand new one from Spear Motors. The argument is not the efficiency of the Mercedes-Benz. The argument is the driver. The driver yalina likodi ey'okutta abagole akola nnyo accident. This is the real. This one is not legal. No. The legality si enkulu. Twalikkiriza legality ng'omuntu ali credible. Yes. Nti ekyo ekimotoka oyo omusajja yeetatomeza naye okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okuwasa Nnaabagereka bajja Benz ewawava munno. Benz South Africa donated a Benz ne baga nti omugole mumpi tajja kulabika bagenda bagula emmotoka Lexus ate ab'Embogo mu Rwanda n'agivugamu ne bagizira era Kabaka yawasiza mmotoka yalabye mulondo. So the question was the vehicle. Kakati Yesu ono. Yes, busiru sibuwa baana bange. The issue is not their brains. You cannot say that I'm a good cook, but after the people rejecting my food, then I go back. Then you are not a good cook. The idea Chiwanuka kuweko. Let Chiwanuka be humiliated. Chiwanuka rija mugwa mutwe. Next time we will know. Byabogolera abalamuzi tebikola mu public. The issue is the credibility of the woman. It's not the idea of centralizing the selling of coffee. Omukazi ono gwe batukatikako yali akozeewo ki yakola kirine kifa ayina ki. Yes. Tusinza ku kyokuba ntumuwa nekino busiru. We are not weighing. We have already decided. If it is weighing, you have consulted the public. This is not weighing. Chiwanuka ejjogo lyo Chiwanuka bili kubiddwa. Ejjogo lyo Chiwanuka likubiddwa tajja kiisamu. Ne bwana kiisamu bali munono. Why don't you? The problem is the credibility of the company. Yes. And its owner. The proposal would be debated. And in fact, if nawereza omuntu message, nze namulabye nga gyebali. Nalabye oyo Chiwanuka, nendaba Gobi, nendaba Kasayija. Ku byumba byange nga balina gye balaze. Ne meeting yaabwe n'engikwata. Oli ne muweereza message nga kiwenze ekitundu. Sooka okuva Chiwanuka n'engalabi asooka adde ku bbali n'engalabi Chiwanuka n'engalabi yadde ku bbali. Then we debate. Do we need a centralized authority to sell coffee? Kubanga kugamba bina ennyama gye mubadde mubba babadde tebalina access ku mawulire. Kituufu. Abasoka mwabbako ebikajjo abamaliba. This woman, the woman, esiru
Eriagala okuleta national ID card. Let me tell you, you idiot. You are sleeping in a revolution. As I speak now, the monopoly on beef export has been lifted. Are you sure? Those who have not been paying taxes, including Ruabo, and Populazam to say from so. Are you sure? You are sleeping in a good, because it's good. You idiot. You are sleeping in a revolution. But you have been going to everybody, for just political landscape has changed. Those who have not been paying taxes, abagaga badde ku lwaboogo bagenda kugwa. Era yekiyimiriza waliwo Emmanuel Katongole wa Quality Chemicals empale zinamutokota ku National Task Force. Political landscape has totally changed. I'm telling you, the monopoly on exporting beef has been cancelled. As I speak now. Ate bamanyi bali mu Yerusalemu tebannama kumanya nti Yesu azuule. Bali mu Yerusalemu n'ekijjo y'omutwe ekikazi. Bw'oli mu Yerusalemu, you have not realized that you are sleeping in a revolution. Even if Kiwanuka is sleeping in a revolution. Okay. I'm more informed than Kiwanuka. Kakati ebintu biriyo. Waliwo wano Besigye wasako waliwo wano. There is a need to close. There is no need to close roads for birthday party. No, it is a function. It's a naming. How many times? It is a taboo in Uganda to close roads. Why do we close roads? Is it because of the function, the magnitude of the population? I don't know. But in let us yes, because yes, magnitude of people. You want to control people. You want to control. It depends on the number of people. Yes. Okay. It's not the function, the type of function. Na yombwa, ekyo kifungula andika. Kubanga you must know the issue is not whether it is a birthday party. There were many people than a wedding. Kituufu. Yes. Abafa bonna bakola kintu kyekimu. No. Yes. Kakati the issue is not the title. You are taken by the birthday party. No. The magnitude of people. Of the people. You would ask the traffic. Ekyo nakyo tukirina bwongo. Kirina mazimu mutwe. Mixture of mazandi brain. Kakati n'olyoka otunuulira ekizo. Uno akomyewo reloaded. Akomyewo reloaded. Naye omanyi waayise. Omanyi waayise. Music. Sport. Tekigatta abantu kati. Besigye n'akola bandi. N'akola ne ttiimu y'omupiira. Kiba kiwedde. Mutabani wa Kifeefe bwe kimulema okulondawo ku luno. Ng'akivaako. Nze nkubulidde. The form nze mbabuli. Bagenda wa president bamugamba nti your son has crossed the red line. Awagira Bobi Wine. Museveni yabaga nti oyo mumanyi. Mutemanyi byakola. Mbabuulira. The most dangerous person. Abagize ba stand by yono. Generate. Jukira nno muzeyi Tamale. Yakusuubiza nti wawanguye. Obeera. Attendant ya. Oyina okulwana ennyo. Akati tunuulira eno story. There was nobody who knew this history. Is a former LBU. Who said it on Monday? Ku radio ya Balamu. Nembaga nti Museveni takes a long time to strategize. There was a time when I went to a press conference and I saw Muhoozi in a green Mercedes Benz wielding a gun. I asked Museveni in the press conference, Your Excellency, I have spotted your son with a gun. And people say that you are grooming him like Kim Il-sung is grooming his son. What's your comment, Your Excellency? Museveni said, Who have you seen? Muhoozi. Where? To the State House. With what? With a gun. This Muhoozi of mine. Yes. He's an LOD you at Kasi. But maybe Museveni wanted his son to be an LOD. But eventually you came up and said, Museveni is a selfish warmonger because he does not have a child in the army. In the army. You forced Muhoozi into the army. If Museveni's idea
was to make this man be a local defense man. In Israel, local defense people are very important because the military doctrine of the Israeli army is that you must fight for 48 hours before the army comes from Tel Aviv or Jerusalem. Kino sijja kyuza kwali sijja kyuza nakyo mbadde nkyuza busiru kwali nakyo mbadde nkyuza busiru mbadde nkyuza kakati timisamalize yes bano bote muli olwaleero kasita kkulu bye yavaamu but you people in New Vision you are very funny you would say these are conclusive statements in logic. Yep. Kakande has performed excellently, and you see right. And because of this, we have extended. He has retired, but we have extended. He's now working in a contract. Attack against Gomuwanda. Don't. Where did you study? Don't. The inflated report of New Vision. You praise Kurubia, and the conclusion is what? If these people, Kurubia, and Kakande, a unique talent, then you say in conclusion, and it is because of this reason that we have flouted the retirement age. Don ojoje nkusomesa. Yes. Abulamu kyenkugambye ekiwulidde nkiwulidde nti kitegeeza ki bamaze kuba nti bavaawo yes alina okugenda otandika praising and now you conclude by saying the serialization of their excellent performance, yes, unique performance, basing on this, we have extended their stay. Mulogike bwe tukola. Okay. You serialize and you give the reason. Yes, okay. You must give a reason. This one, chovolaba, tibogenda mu Pakistan, Bangladesh, abakazi babayita ba sheikhs. Bana bafuza amawanga. Sheikh izi sheikh si musajja. Era ndiki. Yeah, land person. Yes. Yes. Nalunga akola ebyasaalungu. Ffe mu Baganda nalunga akola emirimu gy'abasajja. Yes, nalunga olutanesi ffe man. Okay. Bwe bamukwatira musiri gw'emmere tebamukuba. Baana anoonyeza baana mmere. Nalunga takubirwa. Nalunga cannot be thief. Abanoonyeza baana kyakulya. So once you say that this Kurubya and Kakande has performed excellently and you did not accord this to Kabusenga, who would like to see Kabusenga's performance serialized. Mumutima mulungi oba anti mbasomesa nti my programs are lectures. Kakati nkugamba kana akatabo kalaba akatabo kange kano nakawandiika 77 etang sister waako akugamba nti the history of mafia in Uganda ababbi baaliwo naye bano bajozi bano ba Museveni bajozi ate basiru tebalina ekibatabba bamafia bonna babba bweru bano babba wano tine mwanyi esigaddewo naye omujibbi bagitwala oyinza okubba ekintu ekisasanidde eggwanga lyonna in political science they tell us that once people see government in their faces, they smell the government in their kitchen while they're cooking food. They smell the government in the bathrooms. They smell the government in the sitting room. They hate it. Government must be far away from the people. Era gundi akugamba Karl yagamba nti bw'abaawo wakoze ekintu mu punishing more than others. Yes. Naye Makiviri agamba don't tamper with something that can unite the people. Tokwata ku mwanyi. Abamerika omanyi nti mu Afghanistan eri emisiri gy'enjaga. The Americans who toppled a president of Panama, Noriega, because of his involvement in marijuana, when they went to Afghanistan, they found large gardens, plantations of marijuana. Bazikwatako. Babaga muzikwateko amutuweyo ekirime ekirala. Kino kyaffe. Era kye nabadde njagala okugamba nti abo bakayonza bagole research mu Mayirungi. Amayirungi e Kenya gali one of the
ffe tubadde tusinga okutradinga ne Kenya kati Nordic countries have overtaken us. Why? Because of amayirungi balina substance gye bagajjamu mu gundi mu Nordic countries. Bano balisaakinge ku mayirungi kumanyina enjaga nayo eyina ebika, eyina emisokoto, eyina opium, eyina gundi cannabis. Kakati bana enjaga mu malwaliro mweri ye kalifomu. Abakazi abangereza basekerera Queen ng'azaala akaaba ne bamugiyisa enjaga. Bamuyiza kalifomu. Kalifomu comes from enjaga but rated. Kakati bano nabo batulunyizeeko bakola research ku nsonga. Yes, enjaga abazungu kye bava bagiwera. Lugati bwe yali agenda okulaba gundi Mwanga yasangawo ekibinja ky'abanywi b'enjaga ne bamutwala emisinde. Kati abanuupu baaliwo dda ne Mwanga yennyini. Nawe nabo baali bannuupu. Ne Mwanga yennyini bamusanga Lugati yamusanga ali ku mugwa beegu. Nange nina chairman wa nuupu ewange mu family anti ye teyasoma. Oli gwe waŋŋamba oli yayina ejjambiya nejjo nagenda nze muwa ssente nejjo nagendayo ne mugamba ti na mukwano gwange ali ku gundi ku TV ya Mbuga eno kwobeera noono musiraamu ne mugamba ayagala okukulabako njagala mumuleeta akoleko yinde mujja bukyali nga tekinnankuba nange mulina tunagendeyo delivery kati nolita okuŋŋamba mbu violating children's rights owange nemuteekawo njimuwa misana tuku kukuuma bintu byange. Bano balooya bano simanyi under my seat ng'omulamuzi agaba ebintu byange oli wajjambiya teyasomerako ddayange namugamba nti nkuleetere kuyina dadi omuleeta tekinnankuba genda kutwala mu interview abantu bategere nti nina omusajja ow'ekibaaba chairman wa nuupu sigenda kubanga sukka wano ngenda kubamerekereza family yaffe ye wa kibaba kama abankuumire abasiraamu mwena Eid Mubaraka naye Amini nga musaala abasasire Amini mumulowoozeeko nnyo tulowooze ku Amini nani Amini ne Abiriga mukazi we yankubidde essimu akaaba kirabika muzeeyi byamuwa anti babeera babiri kati ndowooza ow'omwaluwa gwe bawa ono tebamufaako n'owa Mubiru Memorial omwana wa Mubiru yajja wange n'aŋŋamba tugenda kwesiba bbomu oli omukazi affe tebatumanyi abakatoliki bakweka abaana kati the president bano gundi mufuti eyagendayo yaligenze bannamwandu b'abasiraamu kituufu yaligenze n'abakiggundu n'agenda n'abaki kakati mufuti yaswadde abakatoliki bwe bagenzeyo basabye biliyoni 1 ye Namugongo ye mufuti bwe yagendayo yasaba bibi za kulonda. Yes, mufuti asika ne president alwanirira abasajja abasiraamu abattibwa bannamwandu nadda bannamwandu ffe mu kusente batugamba omukulembeze yenna ayina obuvunaanyizibwa okuyamba bannamwandu ne bamulekwa. Museveni it is incumbent upon Museveni to help widows and orphans. Biswaza bukibanga Mzee Tamale atali musiraamu asobola okuvamu ensonga okuba nti ate si mwana wa musiraamu kaakano wikaliwo parenteji yange nagiwandikako wano nenkugamba nti nze nti maama wange muki maama wange yava mu busiraamu kitaawe Alajabu Kimuli jjajja omukazi ye Hadiya Nanyonga Alajabu Kimuli yawasa abakazi aba babiri biti Juma ne muto Hadija kajja obulaba nti nange nsoma movement kitange yayina basatu jjajja yayina babiri kati nze nabana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate nze nsinga okimanyi gwe nti nze nsinza okugaziya ekizibu kya Kristo waliwo niye abaana 6 embuto 3 kakati kitegeeza nze nga ziyize nnyo ekizibu abaana 6 n'embuto 3 mubere bulungi.